tugende. Nze Kibalizi John nkulamusiza nnyo ku Big TV mwebala abatuteekamu ensimbi abatugoberera abasubscribinga mwongere enamba ekyali ntono batugambye nti bwe munaawera omutwalo awo mujja kuba mukoze omunene. Tuli ku nsonga za kibiina kya DP ndi ne mukulu Beni y'omu ku banna-DP ye yasalawo okusigala ng'alwana entalo ali mu kkooti alina oba emisango emeka ku kibiina kyenno ekya DP naye ssaabawandiisi w'ekibiina ffe gwe tumanyi ye gwagamba tamumanyi ow'ekibiina kya DP yamugambye toli mmemba wa DP kitova ku nsonga za DP olina kaadi ya DP sooka okuze ku balabi balamusizaako nnyo mwenna abalabi baffe abattidde engazi Big TV erinnya eryange nze Kiwanuka Benedicto galiko era mmemba wa Democratic Party. Kaadi za DP nizo mpeza kaadi ezisukka mu 3 naye kaadi enkulu ye kaadi gye nasooka okufuna kubanga ye kufuula mmemba w'ekibiina nakifuna 1999 era neefuuka mmemba wa DP 1999. Ekyokubiri nze ntirayifu mmemba wa DP ojjeko ekyokuba ti nazaalibwa mu Democratic Party ate nassaako nekyokubeera life member. Obwa life member niyo kukuwa wakolera ki ekibiina okuwa obwa life member bingi nnyo byonkoledde situlemigugu gya muzeyise baana Dr. Semwogerere era ne tukola ebintu bingi netasobola kwogerako wano Semwogerere n'akusiima n'akuwa obwa life member obwa life member oba yakukuwa mu bukyamu tekisoboka balimemba ba DP abatuufu bakimanyi so si bano abajja obuzi okubaamu nga basuubuzi. Kati abagamba nti toli mmemba wa kibiina oyagala bakukozesa bukozeso kitabangula ekintu ekyo kiboogera kikyamu kisiranda yenga omuntu yatali mmemba wa kibiina olw'ensonga taweza mu myaka giwera 2 ng'ali mu kibiina kya Democratic yali mmemba wa UPC Honorable Robert Mao. Honorable Robert Mao ayinza okuba emyaka 25 ku 3 mu kibiina kya DP ekijjaawo kiri nti muzeeyi we yali muntu wa UPC era family yali ya UPC Tuzonule Mao. Honorable Robert Mao yavaayo najja mu Democratic Party era ng'alina ebibalo bye. Ati kwekyo family ya Honorable Robert Mao muganda we Kidega oyinza okuba omumanyi Honorable Kidega member wa NRA ati ne Honorable Robert Mao era yagenze mu NRA ayinayo ne muganda omulala eri ala December kakati simanyi oba akyali simanyi ekyo naye nga njagala tusize wakati enkaayana mu bibiina byammwe by'obufuzi ekizibiko kwe kuba nti omuntu atuuka bwe mbeera nafuuse mmemba olwaleero ne ŋŋenda mu DP ne bampa kaadi nze mba ndowooza nenkanankana naawe amaze ne kaadi emyaka 25 saagala ogenda okugamba banno nti oyo yava mu UPC oyo yava bw'abanga ddala olunaku lwakya n'agamba bana envudde mu UPC ngenze mu DP lwaki okimusibako nti oyo si wa anti kali kiri bwe kiti olaba omuntu oyogera kyekituufu kibeera nga ffe mukkiriza oba kubatiza baba kubatiza oba ofuuse mu katuliki naye ebintu Honorable Gerald Siranda byakola bw'oba tobeera mu delegates conference zaffe abadde tagoberera procedure za kibiina nga bwe tulina kukola ekyo tekimufuula wa UPC kimufuula wa DP oba emirimu agikoze bubi naye wa DP omuntu wa DP kimujjako kaadi tekimujjako kaadi naye awuliriza bali kyebakola ki kyebagamba ekituufu kati nkyaddayoko wali yagamba yangeraageranya nze nti ndi ng'omuwagizi waki wa Sena lwaki kisobola kgenda kuliniwalinga ani pulezidenti wa DP awawa bamulonderawo bamulondanga omulamuzi yenyini yasalawo n'agamba yanaamusa the pre-prepared list sinze nakola decision era mu ruling egenda mu paragraph 41 akugamba nti buli kyonna ekyakolebwa eggulu kyali kyabumenyi bw'amateeka ekyo kimufuula atali wa DP oyo waba wa DP ne si president general wa DP oti yamusazambu already yali akugambye tajuliranga nti era kyetugenda okwogerako mu maaso nkyayagala mmale kino nti he was announced on a pre-prepared list baleeta ekiwandiiko nga beegabanyiza ebifo gwe president general gwe sekuritale gwe muwanika gwe treasurer gwani kitegeeza tewaaliwo okulonda nga mu article 17 ekibiina kyaffe egamba nti wajjanga kubeerawo olukiiko lwa NEC eri article 17 section C olukiiko lwa NEC nga lulondeddwa mu National Delegates Conference ekitaakolebwa ggulu therefore tetulina leadership eyo otegedde
kyovula nga biri olimenyeewo nti abasajja ba DP nze sobola ate bwe ate tubamanyi senior member historical member ate kati nze mbamanye bo babujjana nnyina okubanga bali bajja banoonya basabajja okwota olemye okulikorganizinga senior member w'ekibiina nze eri muzaale mu kibiina ndi senior member ndi historical kakati gwazze obuzi ate gwoba ogamba kati nga bwogenda mu historical kyekimu be bantu abatandika n'ekibiina ekyo ffe bajjajja ffe batandika n'ekibiina ekyo kati ne bajjajja b'abantu abatandika ekkanisa abatandika